Njala tegeze gwanga nti mwalabye ekiwandiiko namutaayika ekyafulumidde mawulire g'eggwanga lya Kenya nga batandise okwerogoza nga abafuka banaaba oba okwerogoza nga abaana bako ng'omukulu Lubuto Kyoto oba William Lubuto Kyoto omanyi bagamba nti Lubuto alusakirira gw'okoowa kiringa ekyoto tekiggwamu nku bwe kiggwamu nku kimala gy'ofumba byobekoze eki byate bigenda kujja. Mukulu Lubuto Kyoto ono yavudde n'agamba nti bateekateeka okukyusa mu ssemateeka wa Kenya okugyawo ebisanja ku kkomo ku bufuzi oba omuntu bw'alina okufiira mu ggwanga lya Kenya. Naye ogamba Lubuto Kyoto yaleese ebintu bino nedda. Ani ali mabega w'ekintu kino? Okusinziira ku ddowuni zange neekusifu muwulire bulungi nnyo. Omukulu ali mabega w'enteekateeka zino bamuyita Amaama Mbabazi, omusajja omulundi amaze mu ggwanga emyaka egiwera 5 tasobola kuwandiika bbaluwa ya Luganda wadde oddwogera ku laalo okumala eddakiika 2 kati yatandise okukola strategy ey'okukyusa constitution ya Kenya ng'ayita mu mitendera gino wammanga. Mumpulirize bulungi. Omukulu ono Amaama Mbabazi yawandiika ekiwandiiko kino n'agamba nti nga bwe tutadde omuvubuka waffe eno tusaana tukyuse buli kimu ekiri mu Kenya tukize ku sayidi yaffe nga tugenda kukozesa ensimbi. Bakimanyi bulungi nnyo nti okujja obuuma mu tterekero lya Kenya ensimbi okozesa kyana by'obufuzi kijja kuba kizibu nnyo. N'abagamba tugenda kukozesa obuuma okubujja mu muliraano wali ewa Piraato wepo nawane waffe ewansanga bisibe okuba nti tubuwaayo butandika okuweebwa abambe ba Parliament bannabyabufuzi wepo n'abalamuzi okukyusa ssemateeka oyo nga babadde bakola wano ewaffe ne baddira embuzi n'endiga ezabitanga ne baziwa ensimbi ne zikkirizibwa nti akawaayiro kano kakwatibweko. Buti omukulu ono Amaama Mbabazi yategeezezza bw'amaze okukola ekiwandiiko kino n'akiwaako Yoseti Bahabura otamusana mutano waka nsi ekitamuzezedde esanga bisibe n'akyongera ne wa mukulu Piraato n'akimuwa era ensimbi ezigenda okukola omulimu zigenda kubava wa Piraato n'ewa Yoseri okugenda okukola omulimu guno nga bwe baakola okukwata ensimbi ezaava mu tterekero lya nsimbi eza Uganda ne zigenda okuwa abalamuzi b'e Kenya abaasoma omusango matankane ng'embwetunda omuzigo nti anti bwe guddiba nanyenda gwekavulira. Ekitegedde bulungi nnyo. Ensimbi ezakyusa ebyava mu kulonda eby'e Kenya zaava mu tterekero ly'ensimbi wa mu kittavu kya Uganda ne zisasulibwa abakyala n'abaami abali kakiiko akalina okusala omusango ogwo ne bagufuula ne bagusala kifuula nnenge bagusala gaddibe nga ly'embwetunda omuzigo nti bwe gunaadiba nze kennyini ngenda gwekavulira era bwe kyali. Na kati ensimbi ezigenda okuteeka ekintu kino mu nkola zigenda kuba ziva mu ggwanga eryaffe erya Uganda na wali ewa Piraato okuba nti bakola ekintu kino kigende mu maaso. So nno mukitegere bulungi nnyo nti omukulu Amaama Mbabazi yaleese ekintu kino era nekituukirawo Kenya naye ekinaava mu y'ebiraka mujja kitegeera. Tugenze kukiddako. Njala tegeeza bannayuganda mwenna abawangaalira mu bitundu omuli Mubende, Kasanda n'ebitundu ebirala ebya Uganda. Njala bategeeza nti abavubuka abammwe abaana b'ababulenzi abakwatiddwa mu biseera byonna byonna abasinga obungi mabodero gye babatutte. Eno information gye nasimbye okufuna kuwa gye bali. Abaana bonna bakwatibwa ababulenzi mu bitundu by'e Mubende, Kasanda, Kibuga. Bikwekwote baddeyo ebya kafyu wepo n'ebyokunoonya baani abalina ekirwadde ky'Ebola. Abaana bamwe bonna bwe batumulabako bambi bamutwala dda mu kitundu kye bayita Bunyonyi ebunagana mu military training camps gye bali eyo nkiddamu bonna bakwatibwe Mubende abaana b'obulenzi bali mu bitundu ebirala bya Bunyonyi mu Bunagana district gye bali bakola military training omuli babatwale e Congo okulwana entalo za Yoseki Bahabura otamusira mutano wa Kalekezi olw'ensonga nti bano tebabali bulungi bakuba ekya n'eggulu tebagala batta muntu. Awo nawo nvuddewo kati ngenze maaso mukowe lyemu ngenda kuza omwezi 9 omwezi ogwa 11 omwaka 2022 mulize bulungi wala wali okunena okombeso wani mali n'okunywa kotozi. Aya basi ngenda kuza omwezi 9 omwezi ogwa 11 omwaka 2022 ku lutalo olunyinyitira olugenda maaso mu Congo lwayita Bawambye nga bana Abavandimwe abagufudde omuze ogw'okujja okuwamba n'okutula ku bannansi abayita aba M23. Webuuze bubanga olwanira ggwanga lyo waki olirwanira osibuka mu nsinda waki togenda ddala erigye nnyini baga nti wasibuka wano olwanira. Ate bana abasajja n'abakazi amanyira Abavandimwe bali mu nteekateeka etwala eggwanga erikulisalamu naye kikyagaanye. Nga yakuza omwezi 9 omwezi ogwa 11
mwaka 2022 njala tegeeze eggwanga lyonna nti Uganda ne munne waayo oli ewafugibwa Pirato bagudde mu katego k'amagye ga Congo n'ebibinja by'abannansi ba Congo bayita militias bakubye Abavandimwe ne bakuba buli kimu ekiyitibwa UPDF ogenda okukakana nga ba commanders musanvu ab'eggye lya UPDF bafu bajjo nkiddamu era kuzo mwezi mwenda mwezi gwa 11 omwaka 2022 eggye lya UPDF lyafiiridwa ba commanders abadde badumira eggye eriri mu Congo nga begattiddwako abayikira ba M23 bakubiddwa ne basigala mu kkubiro era abakomanda musanvu bafu gwe family member nga muganda wo abaddeyo mu kubaduumizi abali mu ggwanga eri bagudde mu ambush v'omwange ne bakubibwa jukira nti akatego kano bakabatezeka batya okusinzira ku drone yange yategezezaako nti bana basajja bali balina ebifo by'amaamira nga basirise kati bana basajja ne bajja ne bakuba ne basooka bavaawo bo ne bana abasajja ba Congo ne bajja basimba zirandi mine okwetoola ekitundu ekyo nanga bana basajja tebategedde bana basajja kye bakoze ne bakola kye bayita withdraw oba retreat okuva mu bitundu ebya Congo kati zino emponga byoya kawo mentality n'obusiru ne bajja nga baduma okuyingira mu territories bano ze bali treaties okuvaamu landi mine zikuba bano n'emberenge ne zivugira ku bano ku matu ogenda okakana abakomanda musanvu abayikira ba M23 abawerako n'abajasi ba UPD abasinga obungi bonna balufiiriddemu kino nno kyakoleddwa abasajja abakugu mu ntalo abajjira Congo abakoze omulimu guno era twogerera nti abasajja bafudde bayitirivu nnyo era ndoza munagenda okujjukira bulungi nga bagende Congo abasinga obungi tebakomyewo mu kino tekyalese Museveni nga munyiika bwalede mutwakaavu era saazi we twogerera byayogera tebikwatagana olw'ensonga nti akimanyi otwala omulemeredde nga atalina okufuna ensimbi eziruddukanya naye agombebwa tebwagabadde katugende ku mulala era butyo Yoseri tibahabula otabusera mutano wakaleje enseera tamuzizidde esanga bisibe kino kibagamba na Uganda mwenna nakano mukasera mukasindike ku mikutimbagano gyonna omunamukatadde Yoseri tibahabula otabusera mutano wakaleje enseera tamuzizidde nga bwa planning okugula amasomero ngenda kuzomweza 25 mwezi guno gwonna ogusigadde ayina enteekateeka namutayiika olw'okuba nti akimanyi nti bamufuntudde nadda ne mukati ne yewogoma ayagala kufuna abaana ab'obulenzi bwepo n'ab'obuwala luli badde bakwata babulenzi leka n'ab'obuwala bagenda bakwata Yoseri asuubirwa okuteekawo kafyu mu bitundu ebisinga obungi nga agamba nti ekirwadde kya Ebola kinyinyisidde mu ggwanga kati njala tegeeza abazadde nti mulekeraawo okutuma abaana bwe mu budde bwa kawungeezi era n'entambula y'abaana bwe mu ntalinga musobole bakendeeza ku ntambula yabwe olw'ensonga nti kino ekikwata abaana kigenda mu maaso olw'ensonga Museveni amalidde okukwata abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu Buganda babatwale mu bikolwa eby'okuba traininga bagende mu buyeekera basobole okulwana entalo ze batamanyiiko kubanga mission yaabwe ey'okubakuba mission y'okutwala eggwanga lya Congo ebakyali ku pressure bakyalemeddwe okuba bakuba okubula obattamu omuntu so kino kibategeezaako nti kasita muwulira nti kafyu ali mu kitundu gundu bajja kukwata buli asukka mu kafyu bakutwale bulambalamba nga tebawudde muwala na mulenzi babatwale babatendeke mu bitu bikola by'amagye otwale mu ggwanga lya Congo musobole okulwana ekinava mu firo obulamu bwammwe nga nabo gyesi bufundi so muwulira ekigambo kyonna kafyu nga bakitaddewo mujje bujjawo katono mutegeere nti eno enkola egenda kubanga erumya mu nkola yemu njala osaasira abantu mwenna abali ku luguudo lwa Nakawuka ntegeezeddwako nti bakijambye alaati balumbye ebitundu omuli nkungulutale ensagu yolekera ddala mpaka Nakawuka ne batematema abantu babbako ebintu byabwe muli pikipiki tensimbi enkalo ali n'obubbi bukudde ejjembe ku luguudo olwo olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti ebitundu kati nga muno omuli amajani n'ebitundu ebinene kajansi yonna ejjudde emagye ate kati bano bakosa mission y'okugenda okutemula abantu mbagambye ebijambya bigenda kufuuka ebijambya mu bitundu bya Buganda mwelinde so kino kyagudde ku luguudo Nakawuka wetegerezeddwa nti abantu bangi batemeddwa naye kyaganidde okuteeka ku mawulire ensonga nti batya okubulira abantu okukiisa abantu naye nga tebakimanyi bulungi nnyo nti mission y'okutematema abantu egenda mu maaso naddala mu Buganda ekyo nakyo kimaze kagende ku kirala njala tegeeza mwenna abantu naddala abavuzi ba bodaboda okwetoola Buganda ababbiddwako bodaboda zammwe ekikokoto kimwalabye embala yabadde cover up oba kubukkirira ku biki ebigenda mu maaso mu Buganda nkiddamu mwenna abavuzi ba bodaboda mu Buganda omuli Ntebe Mukono wa Kiso Kampala ababbiddwako bodaboda zammwe ezikunukkiriza mu kakadde njala bategeeza nti Yoseri olw'okuba nti akubiddwa n'awuma n'okuuma nga generator weddemu diesel emmotoka ezisinga obungi bazikubye yasaze buli bodaboda ekwatibwa ng'ekyasobola okuvuga omuntu zonna zikwatibwa ezimu zigenda kuserengeta mu ggwanga lya Congo zirwa abayekera ba M23 bagenda zikozesa ng'entambula ey'okutambulizaako abayekera baabwe
mu ngeri okuba nti emmotoka kati zibaleetera obuzibu okuba nti bazimontalinga n'okuba nti esinga obungi bazikubye bodaboda zammwe zino abasinga obungi mujja genda ku poliisi kuzituuka nga zibaddemu ezimu zibadde empya nga temusobola kumanya we ziri ng'ezimu zaatikiddwa dda ezitwalibwa e Congo okwenganga olutalo oluliyo okutambuza abasajja bano aba M23 so mukimanye wa bodaboda yo nange badde ekyali mpya oyinza okuba nga olina kifuwa ng'okiza munda olw'ensonga tezitwalibwa Congo zonna eziba zakwatiddwa naye ng'ekikokooto kyabadde mu mbala kwabadde kubikkirira ebikolwa ebyakoleddwa mu Buganda ku system baavuwaze bonna naye ate mala zikozesa ekyoyagala y'ensonga lwaki bazitwala mu Luweero.